Kale natera it's all about Projan Media TV wano wenyini mbere nga nkutusako amawuli agakagwawo amawuli agabaserebu mikwano gyaffe mwena mugamba mutya abali Omani abali Kata mwena abali mu community ya UAE tubagala nnyo waneno ku Projan Media TV esa zino amawuli agakagwa ku meza zaffe eza Projan teri malala okujjako gatamale mirundi ku mulundi guno bikibe yayogedde uliriza tamale mulundi ebintu bigambo byayogedde Tamale mirundi yavuddeyo ku nsonga za Rema Namakula ne Eddie Kenzo poziko n'omusawo Dr. Hamza Sebunya nagezaako kutegeeza nti Rema Namakula okubanga yaleseewo Eddie Kenzo ekintu ekyo si kipya nnyo okubanga yamuleseewo ate era tekigenda mumwewuunyisa kubanga nga baddinganye yagezezaako ate okwongerayo ku nsonga zibedda zayogera ng'agamba nti nno just Dr. Hamza Sebunya ali excited okuba nti agenda funa serebu agenda kuwasa serebu just ali excited okubanga agenda funa yo celebrity naye ate era yagezezaako ate okubanga annyonnyola ensonga ze bulambalamba agamba nti nno nze kijja kunewuunyisa nnyo kubanga Rema Namakula zewa Eddie Kenzo lwansonga serebu tawasa ati bakikulimba era serebu ayinza kuwasa serebu munne kubanga baba bemanyi baba sobola okwatagana basobola okubanga ebintu ebisinga basobola bikola ate era ne besettinga bulungi ngate oli musawo ainafuna nasta ainafuna muyimbi era ensonga ziyageza kubanga akatiriza nagamba nze awusitira makulu Tamale mirundi yagedde ku nsonga zeera nga akyayagala okubanga zinnyonnyoka abantu bazitegere bulungi nnyo n'agamba Dr. Hamza Sebunya yalekawo oli omukazi yalina kintu kirala kyonna kye yali ayina naye ono omukazi alina kye yeekoleddewo Rema Namakula nga kyagezezako okugamba nti Dr. Hamza Sebunya yennyini ayagala bya bugagga bya mukazi Rema alinawo ku ssente mbu ayagala just ku ssente ze tamala emirundi byebigambo byayogedde wabale kubanga kitero kyokonedeko Projan Media TV atera abadde namba kulaikinga so kulaikinga no commentinga no kusharinga no sharinga waneno wennyini ate mwena mikwano gyaffe mwebale kubanga mukyekumiddeko mweraba